no mwana wange. Mama nzendabe no mwana wange mama. Mama nzendabe no mwana wange. Wowe! Wowe mama. Wowe mama. Wowe mama. Wowe mama. Wowe mama. Wowe mama. Ati yosi kutaka mocha munage baje bakwagala nnyo. Kale katuwe mama ono gwe batumye obubaka mama si obubaka bwatumye mama kabuyiseewo abo bagambe. Tubale nnyo ssebo abatuuze mwenna bannaffe b'e Masaka nansindika n'angamba nti kasinasimbula genda Masaka kiba kyakive nnyo obuteebazaako bantu kubanga eri abatagenda kusobola kujja kuziika. Mama Asia antumye ebigambo bino n'agamba musiimu nnyo okusinziira we mwawulira omwana waffe nti mulwadde n'okutuusa ku ssaawa eno nga mukyatubudabudda. Mukama abawe omukisa. Neyeebaza nnyo aba TikTok oba SB4 olw'omulimu omunene gwe bakoze. N'agamba nti mu kuzaala Asia yali tasuubira nti nno ajja kubeera wa mugaso nnyo bw'atyo, naye nga maama yalera omwana we n'amubudabuda n'amutuusa ku ekyo. Kati neyebaza nnyo aba TikTok omulimu omunene gwe mukoze omulungi bwe gutyo okujjayo omuntu owa wansi ate ng'aliko obulemu ne mumufuula ki tetulaba kati twewuunya n'okwewuunya. Asia oyinza okulowooza nti pulezidenti bonalebo kiki, naye mwebale nnyo mwamuzimbira ennyumba twagiraba temukomye ku ekyo ne muteekamu ebintu byonna. Ate we mwawulidde nti Asia ali emulago era ne mudduka bunnambiro ne mukola kyonna kyonna ekisoboka ne mulaba nga tukola ki, ne mulaba nga Asia addenga. Angambye bw'ati mama Asia kwekali bwe ntuuka kwebaza aba TikTok mufukabirirewo ku mavivi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okwagala omwana waffe Asia na byonna bye mumukoledde. N'abasabira temumwerabiranga. Asanyuse nnyo bw'awulidde obubaka timugenda kubeera wamu naye. Bannange nsaba abatuuze mutukubireko mu ngalo ku ba TikTok. Kama abawe omukisa. Neyebaza ab'ebyobufuzi bonna. Yebazizza pulezidenti bwe yalabyeko. Pulezidenti Robert Kyagulanyi ayazze mu maka gaffe wali ewaffe wa Maama Asia. Bane tumukubireko mu ngalo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omuntu omulala gw'angambye okwebaza ye Maama Fiina. Angambye nti Maama Fiina yeebale nnyo, yeebalire ddala. Si lwakyakola bwe baali mu ddwaliro yatola miliyoni n'agimuweereza. Ate abadde ali awo n'aweereza omubaka nti emmere yonna gye tugenda okulya e Masaka yagikozeeko naye tumukubireko mu ngalo. Bakansala bakonalebo bonna okuva eggulo twaniriza bakonalebo. Asia abaagala nnyo era asiimye nnyo, naye mumusabire, mwongere okumusabira asobole okuguma.
Mukama abawe omukisa mwenna. Kale Mukama abakuume. Bane tulina kansala ono. Okay. Kansala mwena mbadde mbatwalidde mu byobufuzi ne bangambye nti nawe nkwebazeemu akenso ki kansalani. Kansala Saadi bannange abeena ate mwalondawo ne mwisukkawo. Mwebala okulonda kansala Saadi tumukubireko mu ngalo. Saadi omwami ono kansala bwe mwalonda bwe yalaba Maama Asiya mukazi wattu atambula n'Asiya wuyo ku bigere kugenda Mulago mukazi wattu n'ayambuya n'aleeta emmotoka n'amutwala Mulago awatali kumugamba nti ate leetayo 10. Bannange obugalo tebusaanawo busaanawo.